Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, nkwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegasseko gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Programu ya Lugonvu's Show, nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, abali munda mu ggwanga Uganda, abali mu mawanga agatali gamu, mwenna mbabuuzaako. Abalina okusoomozebwa okutali kumungi kwongera okubagumya n'okubasaba okusobola okuyita mu kitundu ky'olugendo lw'obulamu ekyo kye mulimu mu kaseera kano. Olw'ensonga nti olunaku lw'eggulo waliwo eyabadde mu kaseera ke kamu k'olimu ku lwaliro. Olunaku lwa jjo waliwo eyabadde mu lugendo ng'atuuse awo w'oli mu kagga k'olimu. Olunaku lw'eggulo waliwo eyabadde ayambuka akasozi ako k'oli mu kwambuka. Oba ntegerekeka. Olwaleero omulengera ali waggulu eri omwegomba, naye oyo gwe weegomba ali ku museetwe yayisaawo ku lusozi lw'olimu. Oyo gwe weegomba asomosa akagga k'olimu mu kaseera kano ng'ali ku lusozi omulengera, eggulo yabadde mu kagga ako. Kitegeeza nti bitundu ku bulamu bwaffe twesabire bwesabizi osobole okuyita mu kitundu ky'olugendo ekyo ky'olimu otuuke ewali abo be weegomba. Naye buli gwe weegomba eggulo yabadde awo w'oli. Ky'olina okwefumiitiriza n'okwebuuza nti yakikoze atya okuyita mu ntobazi z'olimu ku lwaliro? Yakikoze atya okuyita mu katebe k'otubiddemu ku lwaliro? Yakikoze atya okuyita mu lusozi olw'owulira nga lukumenya n'oga nti mpulira njabise, njagala kutendewalirwa? Ekyo kye weetaaga kyokka mu bulamu. Kwefumiitiriza nti bwe kibanga n'abalala be neegomba baayita wano, baayitawo batya? Bwe kibanga n'abalala abali waggulu eri baaliko nga nze bwendi ku lwaliro baakikola batya? Amazima amatuufu ekisookera ddala kubeera kwekwasa Mutonzi n'akuwa obulamu n'akuwa n'obuvumu. Bw'amala okukuwa ebyo ekiddako mu byonna kwe kukuluŋŋamya n'okukulaga ekkubo ly'olina okukwata okusobola okusomokewo okw'okusoomozebwa kw'olimu. Ku Lugonvu's Show twakigera ne tugamba nti abantu tetulina bizibu, abantu tulina kusoomoozebwa. Abantu tetulina bizibu, abantu tulina kusoomoozebwa. Ate nga tosobola kudduka kusoomoozebwa, kubanga kitundu ku bulamu bwo. Bw'obanga oyagala okudduka okusoomoozebwa, saba Mukama akujjulule. Naye ng'okyali mulamu okyalina okusoomoozebwa. Ne bw'onaatuuka ku museetu eri waggulu gy'olengera abali obulungi gye bali, ate ebizibu bye balina bingi, kubanga waliwo bannaabwe abaagala obbakoona ze emmotoka z'oyisiŋŋanya nazo. Emmotoka teziera kwetomerera ku busozi, zeetomerera ku museetwe, kubanga buli omu wayagala okuyita. Kitegeeza nti okuggyako ng'omaze kufa togenda kusanga kaseera ka bbeetu, togenda kusanga kaseera kogamba nti nze ebyange biwedde. Apaana. Olunaku olwaleero puroguramu eno egenda kukwata ku bakazi bokka. Njagala okwogera ne baganda bange abali mu ggwanga erya America. Njagala okwogera ne baganda bange abali mu ggwanga erya Bungereza. Njagala okwogera ne baganda bange abali e Canada. Njagala okwogera ne baganda bange abali e Germany. Njagala okwogera ne baganda bange abali e South Africa. Ne baganda bange abali mu mawanga agatali gamu, abali e Norway, abali e Isirayiri, abali e Qatar, ne mawanga amalala n'ag'Abuwarabu. Twekube mu ttooki. Wava wano n'otambula wakati ng'embeera ekunyize. Gano ge mazima agakaawa okuggyako abantu nga beekaza. Omanyi waliwo kintu kwekaza n'okwogera reality. Kizibu nnyo omuntu okusitula ekigere n'ava mu Uganda n'agenda ebweru ewatali babe.
ng'embeera ya Uganda temaze kumunyiga. Era olibaga nti nze ekyantwala ebweru kubanga nayagala genda for adventure akulimba. Embeera ya Uganda emala kunyiga n'ogattagattanga buli kyogatta tekitambula. N'otuuka ne weebuuza nti kaakati kiki ensobola okuzzaako ng'okoze for 10 years mu kampuni, ensi yonna ekumanyi, buli omu akutegeera, naye nga babakubuuza kiki olaga alizaati ziriwa tolina z'olaga. Lugonvu temumwewuunya ng'omulabye Canada ng'ali Boston, ng'omulabye Canada ali mu America ali Boston. Tomwewuunya ng'omulabye Washington. Tomwewuunya ng'omusanze mu supermarket ekkata ng'ali mu kutunda. Manya nti Uganda ekoze eki? Enyize. Nze muntu awa respect buli muntu Nkuba Kyeyo olw'ensonga aba amaze okunyigirizibwa e Uganda, ate nga ffenna ly'ekkubo ye last resort. Uganda egaanyi kati ndazeewa. Kye twawukana kiri kimu nti Uganda Lugonvu asobola okufuna opportunity egende Canada, gundi asobola okufuna opportunity egende Qatar, n'abali e South Sudan baagala opportunity egenda mu Saudi Arabia. Oba owulira bwe bisiŋŋana. N'abali emijeera baagala opportunity egende South Sudan. Just bisiŋŋana busiŋŋanyi, naye nga buli omu anoonya mbeera. Wabula naddala kufa abasajja oba oliawo n'abakazi abamu nga be bataata be bamaama, enkyukakyuka y'obulamu bwaffe nga tugenze ku byeyo egenda kusalibwawo bannaffe be tulese mu ggwanga erya Uganda. Enkyukakyuka y'omusajja, enkulaakulana y'omusajja egenda kusalibwawo omukazi gw'olese Uganda ategeera atya, alengera atya ensonga. Waliwo abasajja nga baava e Uganda ne bagenda mu America, naye nga achievement gye mwakafuna mukyala we yakyusa apartment. Ogenda nga musula mu rooms 2, kisenge na ddiiro nga si self contained. Mu myezi 2 gye wamalayo egyasookera ddala, ekintu kye yasooka okugamba tukyuse nafunye wali apartment. Ekintu kye yasooka okugamba mu myezi 2 gye wasookerako okgenda mu ggwanga erya America, gye wasookerako okgenda e Canada, gye wasookerako okgenda e Germany, kwali kukyusa mwana masomero mwasomera, kubanga olwalaba leve ekyuse. Nga bw'otunuulira ebbanga ly'omazeeyo status ekyuse, naye ng'ekyuse mu bitali bibyo era ebyakaseera. Omukyala gwe waleka e Uganda, endaba ye ey'ebintu esukka okulowooza nti bw'obeera ne bbaawo e Canada, bw'obeera ne bbaawo mu America, bw'obeera ne bbaawo e Germany, mwina kulya nkoko buli kanaku. Omukyala gwe waleka e Uganda, endaba ye ey'ebintu esukka okulowooza nti bw'obeera ne bbaawo mu mawanga g'ebweru olina kusula mu apartment ya bukadde 2. Levo ye esukkawo oba weeri. Bw'ebanga bweri era ojja kuvanga mu America buli holiday yo okomewo otuukire mu apartment. Okomewo otuukire mu apartment. Omukyala gwe waleka e Uganda n'ogenda ebweru nga wamuleka mu double room, asobola okulaga nti mwami tufune we tugula tuzimbe tuve mu muzigo. Nkuba Kyeyo wa America talina kutuukira mu apartment. Bw'obanga obadde ku Kyeyo okumala emyaka 5 mu mawanga ga Bulaaya, naye nga buli lwodda mukyala gwe waleka e Uganda takubanjangako kuzimba mutuukira mu apartment, mukyusa nkyuse, daddi weereza ez'okusenguka, bano buloka yaŋŋambye yagala kakadde, eno kampuni gye baatukwasa tubanja mbi, wano tewali wa security, watomera. Katukomewo. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka, kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola, oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo, ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 337 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe.
Tukwaniriza Uganda Kyeyo amanya agangenze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne x-ray. Uganda Kyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba? Ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda. Ke kaseera weekwate Balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuwezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko. Weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955. Be Balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyooyoota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina Tete opposite All Competitor Station. Esimu noti 776 858 206. Ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 330 Focus Construction Company. Let's build the future. Webali nnyo webalire ddala gwakyali nange naawe nange akyali naawe. Abali ku Lugomvizi Show mwebali nnyo. Abatulabira ku Facebook nja kugamba nti genda ku YouTube okusobola okuba ng'ofuna latest shows. Waliwo abaga nti mwami Lugomvu nkuguddeko bwe mbadde sikulaba. Nja kugamba genda ku YouTube eya Lugomvizi Show osubscribing onyige subscribe bumala okunyiga subscribe onyiga akade. Naawe atulaba ng'osinzira ku YouTube kitukola nnyo obulungi obutali butono. Munno okusobola okulaba obubaka buno ajja bulaba ng'osubscribinze ne bukutuukako mangu n'oba omusharingira. N'olwekyo nja kukusaba mukwano oyinza okuba nga gwe gusoose, nja kukusaba nyiga subscribe, bw'omala okunyiga subscribe onyiga akade, bijja kuba nga bitambula bulungi. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu nkimanyi nti ebigambo bye njogera bigenda kunyiza bangi, naye amazima bulijjo gakaawa. Omu ku bakulembeze bensinga okwenyumiriza mbamuyita Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki mwenyumirizamu? Nti arepresentinga 80% ku bulamu bw'Abannayuganda. Obwa from ghetto ne babaako kye bafuuse. Arepresentinga 80% ku bantu abali successful mu Uganda nti batandikira mu humble background nga ye. Naye yagamba nti buli lw'oliyimirira ku mazima linda okuyimirira obwomu, kubanga abantu tebaagala mazima. Naye tubadde tuwummula olw'obusonga nti obulango obadde bututwala. Negamba nti tunuulira nnyo omukyala gwe waleka e Uganda emyaka 3 emabega. Biki ebintu byabadde akubanja mu bulamu bwo? Kubanga Uganda tukimanyi nti buli muntu afuluma Uganda n'alinnya Entebbe International Airport n'agenda mu ggwanga eddala, ffe tugamba nti obulamu buteredde. Naye wakitwala nti obulamu bwaterera, okuterera kw'obulamu bwo biki byakubanjizza mu bulamu bwammwe? Kubanga bw'obeera ebweru kizibu nnyo okubeera ebweru n'okola bizinesi ng'Uganda tewali agimonitaringa oba agimanaginga. Era abantu bangi bafiiriddwa ssente zaabwe nga bagamba nti kankole nga nsiga e Uganda. Bano abantu abagamba nti goweereza ssente nja kukolera banoonya mirimu. Nze njawukanye n'abantu bangi nga baga nti Lugonvu tatuwabudde.
n'omugamba nyamba mbeererawo mu kino ekintu kye siirabirire n'omutima gwange gwonna n'obudde bwange bwonna sijja kikola ki sijja kikkiriza naye bangi gwogamba nti bwe ntandikawo kino kitambula nti yanguwa leeta kijja kukola ki kijja kutambula naye banoonya byakkola banoonya we baliira n'olwekyo ojja kwekanga nga bw'obeera oli mwami ng'oli bweru omuntu omu kubasobola okuddukanya bizinensi zo oba pulojekiti yonna gy'otandiseewo kakubeere eggula ttaka yoyo mukyala okubanga alinako sheya nti muzadde abaana naye bw'obanga wava e Uganda nga waleka omukyala n'omwana omu waleka omukyala n'abaana 2 waleka omukyala n'abaana 3 nga bwe watuuka ebweru mu ggwanga lyonna lye watuukamu ekintu kye yasooka okujjukiza kukyusa nnyumba muve mu nnyumba gye mulimu kubanga tekyamala baana naye nga teyagamba kunoonya ssente ziva mu muzigo kubanga ekituufu abaana 3 baba tebakyakubanja nnyumba nnene gy'oba opangisa baba bakubanja wo wangi koweza abaana 3 babeera tebakyakubanja kufuna ssente zipangisa apartment nnene babeera bakubanja ssente zigula kayumba nga kako abaana tebalibeeranga wafunda okujjako nga wawo naye abaana tebalibeera wagazi ng'ogabanawo n'abapangisa abalala bw'obanga bwewasituka ogenda ebweru omukyala yakubira essimu n'akujjukiza nti mwami tufunze yali mutuufu naye ebigambo bye ebyaddako byali byakugamba tunoonye ssente tugule ewaffe tujje abaana mu muzigo oba byali byakugamba kukyusa apatimenti oba nnyina gwe njogera naye tunuulira emboozi gye mubadde nayo wava wano n'ogenda ebweru okukola era status ekyuse n'omukyala alina okulaga banne nti ffe status yakola ki yakyuka naye yakyuka etya status yakyuka akyusa nviiri zaasiba yakyuka akusaba mmotoka gy'alina kuvuga kubanga omwami wange ali mu America sirina kutambuza bigere sirina kulinnya boda sirina kulinnya taxi yakyuka agamba nti olunaku mulina okulya ekyennyanja yakyuka agamba nti omwana alina okugenda ku Hillview Academy Matanga tukyuse essomero oba nze ndabye abasajja bangi abaatuuka ne bakizuula nti abakazi be baaleka ewaka entegeera yaabwe ey'ebintu ekomaawo babadduseeko nze bwe nkulaga fayiro z'ebyapa by'abasajja abali mu mawanga g'ebweru ebiri wano n'omubuuza mukazi ono nkwegayiridde muleke okitegeera nga mukazi we si kweka bya bugagga naye ng'akirabye nti oyo entegeera yawe si weekola ki si weeri nagamba mwami Lugonvu ekyapa kyange ekyobeera nakyo nja kukusanga nakyo n'agula ettaka eddanaga n'ekyobeera nakyo nja kukusanga nakyo n'agula eddanaga n'ekyobeera nakyo nja kukusanga nakyo omwami oyo omulaba era mugamba nnyo nti bwe yava ku Kyeyo bwe yadda wano n'awasa kubanga ku Kyeyo bbanga lyamala ku Kyeyo tewamuzimba kali akakyala ke yawasa ke kamuzimba abaali ab'omukwano kamulaganga byalina okukola ng'ali ku Kyeyo kamujjukiza nti ku Kyeyo gyali aliyo kaseera buseera gw'oli wano omusaba nkoko na kukyusa nviiri zikinki na kufuna zi photoshoot oli wano omusaba apartment nnene buli mwaka okyusa apartment buli myezi 6 okyusa apartment omuwangaaliza mu bifo eby'ekigagga omwami wange ali mu America tulina kusula muyenga muyiyo wangi jjukira mu akaseera nga tannagenda mu America mwali mutya jjukira mu akaseera nga tannagenda Bungereza mwali mutya jjukira mu akaseera nga tannagenda Germany mwali mutya jjukira mu akaseera nga tannagenda Canada mwali mutya omusajja bw'abeerayo n'akulaba ng'ebbanga limumaze gwe mukyala we w'ewaka akuyinamu abaana 4 naye mu byonna endowooza yeekoma mu apartment tawulirangayo kigambo kya mwami tugule akapoloti tujje abaana mu muzigo you know my darling mukwano ne bwonna amuyita darling ng'omwe obwongo empute wangi ne bw'oyita omwami darling ng'obwongo ngamba gwe ne bw'onaayita omwami nti darling ng'obwongo empute
agenda kufuna yamukambuwaliranga n'okumuyombesa ng'amugamba olina kukola kino. Gw'omuyita darling omugamba mukwano manyi kati wana apartment gye twabadde tufunye okimanyi tekuli basirikale. Kyokka abaana ku gate tekubeera basirikale, omwana afuluma bufulumi. Kitegeeza va mu apartment gende ewo gy'osobola okuweera ebiragiro. Tukome okuwa ebiragiro bakirina bannannyini mayumba. Tukome okuwa ebiragiro abasirikale bannannyini mayumba abagatuzimbira. Bw'onaazimba eyo ojja kuwa ebiragiro ebyo ng'osobola okugoba n'okurikuluutinga. Kati omwami bw'abeera eyo nga gwe buli kaseera emboozi z'omunyumiza, obuwangaazi n'obuwanguzi buggwako nkya, ajja kunoonyayo yamugamba, ajja mukubira bukubizi simu. Peter gye baliko ombuzeeko kikya America eri etya? Okitegeera America eri etya? Weebale nnyo omukyala ali atya nga talina intentions za mukwana. Okitegeera omukyala atya ali bulungi nti ekale. That's great. Nze nyina kyenkubuuza Peter, it's now 4 years ever since you left Uganda and you went to America. Naye Peter olina kyolagawo nti kino owulira akantu ako tamuyinaako ki? Bw'onaalema okulaga omwami wo ebibula ewaka ebisobola obbawangaaza, agenda kufunayo omukyala agenda obbimulaga nga talina na nteekateeka za kumuwasa, naye olw'ebirungi ebirowoozo ebirungi by'anaamulaga mu kaseera ako bijja muleetera omuwasa. Era bw'anaabanga mwesigwa nnyo gy'oli n'olemwa okumulaga nti twetaaga kino ne kino, abooluganda bajja mulaga omwana waabwe yeetaaga. Togamba nti abooluganda baayigira obulamu bwa bbaawo kubanga gwe wasigala nga ddofe osaba nkoko na byennyanja. Baaba oluganda bajja mugamba Peter ozadde abaana bw'ofiira wano abaana ogenda balekera ffe. Peter gulira abaana ettaka. Naye gwe maama w'abaana tokikola ki? Tokinyega, okyusa apartments. Anti omwami aliwa? Ali America. Gwe omukyala ali e Uganda buvunaanyizibwa bwo okujjukiza omwami buli ekiina okukolebwa. Omukyala ali e Uganda buvunaanyizibwa bwo ogamba omwami nti wadde oli America naye wano togenda kujja muyenga, tugende ogule poloti empigi, tugule wanene bwe tunaakuliza abaana baffe. Mubajjukize nti wadde bali bweru akaseera kagenda kutuuka ng'emyaka tegikyabasobozesa kukolera bweru nga balina kudda. Naye gwe omukyala omwami gwe yaleka wano e Uganda olina ky'oteeseteese omwami mwanaatuukira. Njagala kubuuza ekibuuzo kimu. Singa omwami akomawo mu mwezi ogw'omunana mwe basinga okuddira olwassama ogw'omwenda ogw'10-11-12, singa akomawo ne wabaawo obuzibu ne bagamba nti tagenda kuddayo ku Kyeyo gy'abadde akolera, apartment eyo n'asigala ogisulamu, emmotoka gye wamanyiiza banno n'asigala ogivuga, enkoko gye wamanyiira okulya mwe n'asigala mugirya. Kati njagala ombuulire ng'omwami ebyokuddayo biganye, onaalabika otya mu banno bw'obadde olaga nti mwe muli b'amaanyi? Wangi abakazi banyiivu. Nze nyina omwami mukwano gwange, tetwali ba mukwano, yali client wange. Nansindikira omukyala najja ne bagula poloti 5 ku 10 gye batandikirako. Naga mwami Lugonvu tujja genda tugula mpola mpola, naye katandike tugule ya 5 ku 10 waakiri tuzimbe omukyala wange mujje mu muzigo. Nangamba mwami Lugonvu nfunira engineer Lubega Ddungu Peter. N'aweereza obukadde bwali 8 nga kwezo kwaliko eza plan n'okuyiwa material. Nga ngenda ziwa mwami Ddungu Peter yaziweerezanga koosa ggulo nga engineer ngamba ndi Masaka mulinda gye mukwase sente z'omusajja atandika omulimu. Mba ndi awo mwami nankubira essimu. Nanga mwami Lugonvu mbadde nsaba maama gundi sijja kwogera linnya omumpereyo obukadde bumeka 4. Mba ndi awo nga yakavaako omukyala nankubira. Mwami Lugonvu nkulamusiza kakati mwami abadde ngambye nzija ompeyo obukadde buno oba osobola obunsindikira ku ssimu. Nenga akambo muwe ku ssimu. Zikendedde. Waayita ebbanga ttono era ndamunanga nti muweeyo bwe ziti.
waayita ebbanga tonna ng'amuweeyo bwe ziti sente z'okuzimba n'azikola ki? N'azimalawo ng'amugamba alina ebizibu. Naye ebizibu by'amugamba by'alina kubanga alowooza eri omwami ajja ku nsulo bagenda kufuna endala. Paka kati bakyali mu muzigo. Naye we namanyira nti omwami alabuse ategedde nti ono mukyala w'eddebe. Mukama nsonyiwa okukozesa ekigambo ekyo. Naye omukyala yenna atasobola kuzimba mwami we talina makulu mu bulamu bw'omwami we. Bw'oba ffe abaami tuliwo okukola ssente, abakyala mwe mulina okutudayirekitinga. Sijja kgenda mu bivulu. Ontwala otya mu kivulu ng'omwana bamubanja? Ffe abasajja twejaaka twagala otwala abaana omutwale mu ssomero ly'ebbeeyi. Gwe olina omugamba nti otwala mwana mu ssomero lya bukadde bubiri nga tukyali mu muzigo. Bwe tunaazima ntandika ne bizinesi asobola okulabirira omwana tunaamuteekamu agamba ki? Ekyo bw'oba tosobola kikola oyinza okuba toyina makulu mu bulamu bwa bbaawo kubanga oli parasite, sente ozimugjamu, ekyamakulu ky'omuwa ye sex. Naye nga sex gw'omuwa omuwa emirundi 5 mu mwaka kubanga ajja lumu mu ki? Ekirala kiwandigambye nti okuuma ewaka yasasula n'omukozi. Wangi yasasula n'omuki? N'omukozi. Kati amakulu go gali luddawa mu bulamu bw'omwami? Buuza omwami yakola ki? Nga ziri sente ziweddewo ekituufu yazimuwa. Omwami asobola okukuwa buli sente z'omusaba naye ng'akujajinga nakweka eby'obugagga. Eby'obugagga by'otabaddeemu n'amagezi tokaabanga nti omwami yankweka eby'obugagga. Nga kiki wasaba mukole n'atakikola? Omanyi bwe yagenda ebweru yatandika okukola ebintu bye ng'abinkweka, kiki wamusaba mukole n'atakikola? Tomugamba nga kuzimba kayumba muve mu bupangisa. Tomugamba nga kutandikirawo ka bizinesi oli wako ofunduukula bufunduukuluzi kugula bizigo. Omwami kye yaddako okukola eyali agamba kasooka agula 5 ku 10, asooka azimbe mukyala wa mujje mu muzigo, alabika yasirisaamu. Zino zonna sente baazirya. Recently yakagula yiika ey'ettaka n'akamuguza ettaka emirundi egi nga ne yiika kweri. Naye mbuuza baani ababadde bajja okusayiningira ebipapula bye? Ba Luganda. Olwo yakizuula nti omukazi oli amagezi gwe gakola ki? Kulya. Kaviiri, make-up, wanja ku maaso, photoshoot, genda ku beach, birthday, mikwano gyange bandeka. Obiwulira ebigambo ebyo? Naye nga mu byonna temuliimu kyowulira ng'agamba omwami nti mukwano. Naye kirowoozeeko ng'ovudde mu America. Abasajja ba America bajajaasi nnyo. Abasajja ba Canada bajajaasi nnyo. Ajja kuddaano ng'obulamu bwonna ayagala bicape. Gw'olina kimugamba nti mukwano nedda. Tusooke tukole kino. Kino ky'oyagala nze ndi Uganda. Ekibuuzo ekiriwo Mukama nsaasira kyogera si yakireeta. Singa omwami oyo Mukama amujjulula eyo apartment gy'akuleseemu osobola okusigala ng'ogisasula? Omwami yakagula ettaka emirundi egi okuli ne yiika. Ekyenkizo kye yaŋŋayaŋŋa nti bansayiningira ebipapula byonna era sente be bazireeta ezimu naziweereza direct. Naga naye ebyapa byange sigala nabyo. Omukazi yamukola ki? Era omukazi amanyi nti mu bulamu bwabwe ye ne bbaawe balinamu poloti etya? Naye omusajja alina ettaka. Ekibuuzo ekiriwo omusajja yali mubi okweka eby'obugagga by'omukazi? Kubanga ku ndaba y'omukazi ajja namugamba nti nafunye obuzibu bwe buti eri poloti mukwano mbadde nsaba tugitunde tujja kugula endala. Njagala kubuuza gwali ebweru wadde okusinga tunuulidde bakyala abasigala e Uganda naye n'abaami abasigala e Uganda nga bakyala bali bweru. Kambabuulize wamu, gw'omuntu ali ebweru nga munnauganda, munno Gwewaleka e Uganda asobola okuzimba? Munno Gwewaleka e Uganda yali agambyeyo ekigambo eky'amakulu ekyatwezimbe.
yali akulazeeko akabaata akayinza okubaawo singa obeera nga bakudipotinze? Yali akulaze akabaata akayinza okubaawo singa mukama aleeta embeera embi, ekyo ekyuma mashini mwokolera mu factory neekutemako omukono nga tokyakola? Gwe omukyala ali ebweru, gwe omwami ali ebweru, wali oyambyeko patina ali wano e Uganda, wali oyambyeko patina ali mu mawanga ag'ebweru okumugamba nti tukole kino ne kino ne kino ne kino? Oba omusaba zaakulya ne zaakunywa ng'ogamba n'enkya ajja kukola? Ebigambo byange tebaagala biwulira, naye ge mazima agakaawa. Bw'obanga omukyala gwe waleka Uganda eyo tabigamba, akaseera kagenda kutuuka ng'okola bya bugagga byo. Naye gwe omukyala ali e Uganda, bw'obanga omwami tomulaga nga kye muyina kukola ku lw'abaana bammwe be mwazaala oba be mugenda okuzaala, agenda kufunayo mukwano gwajjo bimulaga. Mukwano gwe asobola okuba omukazi, omusajja yenna asobola okwenda singa azuula nti omukazi gw'alina ewaka talina kyamwongerako. Omukazi yenna asobola okwenda singa azuula nti omusajja gw'alina ewaka, omukazi gw'alina ewaka talina kyamwongerako. Omukazi yenna nga yagenda Canada, yagenda Bungereza, yagenda America, yagenda Germany, yagenda luddawa, asobola okwenda n'akyusa n'afuna omusajja omulala. Singa azuula nti ekimmonde ky'omusajja kyeyaleka e Uganda tekirina kikikola kikimwongerako, ajja kunoonya omusajja alina ebirowoozo ebimuzimba bazimbe empaya yaabwe. Gw'oli ku magi olya, owoomerwa magi, tokimanyi nti obukoko bwetaagisa okwalulwa ofune enkoko ennyingi? Oli ku ssente z'amatoffaali olya, tokimanyi nti olina ozikekkereza muzimbe empaya? Omukazi yenna asobola okwenda n'ayagala omusajja omulala alina kyamwongerako. Omukazi yenna asobola okwenda n'ayagala omusajja omulala alina kyamwongerako. Omusajja yenna asobola okwenda n'ayagala omukazi omulala alina kyamwongerako. Wasigala e Uganda munnaali bweru, tomulagangayo kye musobola kukola ku lw'obulungi, nga ne bwaweereza obukadde 10 omaliriza obulidde. Obwo obulamu bulungi bw'oyagala okubeeramu gwe wabukolerera. Oyagala kuvuga mmotoka, oyagala kukola ki? Kuza omukyala. Emmotoka gy'otasobola kufasiliteetinga kitegeeza nti wava ssente ezaagula emmotoka bwe wanaavaawo toyina na z'amafuta, ojja gitunda. Tukomawo olwaleero, mulaba mutya? Tujja kukola enteekateeka. Ndowooza yo nga ya musomo, yaba Nkuba Kyeyo. Bino ebigambo bya bulijjo, naye gye nkomye okukolagana n'abantu bano, gye nkomye okubategeera. Omwami n'agamba mwami Lugonvu mukyala wange kajje agende alabeyo. Omukyala n'ajja ne bamutwala naga nti sisiimye ono muga kale katigira omunoonyezaako omwami osanga oyinza okufuna. Era n'omwami n'aga nti omukyala alabika tasiimye, ate abakyala be batusiimira kagira akunoonyezaako ewalala. Wayita ebbanga lya mwezi naga mwami Lugonvu nze simanyi kiri ku kukazi gwa be basiba bagamba. Okimanyi nti ssente zonna nga bwe nazimuwa yazirya, mbadde mugamba kolebwa nangamba alinawo akakadde kamu ku bukadde 10. Omwami yajja kukuleka mu maka ago. After all oli muzigo. Ajja sigala nga akuweerezayo obutono bw'asobola okukuweereza. Ennyingi alina gwagenda oziwa jjo mukola ki? Okumuzimba. Abasajja baagala bakyala basobola kubazimba. Abakyala baagala baami basobola kubazimba. Abaami baagala bakyala basobola kubazimba. N'abakyala beetaaga baami abasobola okubazimba, abasobola okubagamba nti mukwano wandikoze kino, ekyo bw'oba tosobola ajja kufuna omulala asobola obikola. Gwe waleka e Uganda ali atya? Ayinamu kyakuyambye
oba akanya kusabaza apartment empya buli luvannyuma lwa myezi 6. Gwewaleka e Uganda ali atya? Ayina mu kyakuyambye oba akanya kusabaza nkoko buli luvannyuma lwa wiiki? Gwewaleka e Uganda ali atya? Ayina kyakwongeddeko oba ne bizinesi gye wamutandikirawo yagiggala olw'okuba bbawo ali mu America tasobola kukola bizinesi eyo? Musule bulungi, mwiraba. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza